nze mumyuka wa RCC nga ntwala Central Division. Ekindeese wano bwe kulaba nti mbagamba nti RCC gwe nasikira Madamu Doreen Keita alina ekiragiro kye yali awadde, era okusinziira ku ofisi yange gye ntwala mu kikuubo temubeerangamu kulonda. N'olw'ensonga eyo okusinziira ku ofisi yange ne information gye ndina tetunaabeera na kulonda. Okulonda bwe kunaaba kutuuse, commercial office agenda kujja wano ne city authority ekubiriza okulonda. Abantu abakubiriza okulonda LC1 ne LC2 tebakkirizibwa mu mateeka kutinga kalulu k'abasomi. Kyekindeese komaawo okulayira tekujagenda mu maaso. We don't want to do the swearing because it is illegal. Nkimanyi bulungi nti omukulembeze eyali abatwala wano yafa. Madamu Doreen Keita yajja wano n'abagamba nti wajja kubeerawo okulonda. Okulonda okwo abasaanidde okutegeka be ba KCCA abeera ku party officer. Baluwa gye nafunya mu ofisi yange eraga nti abakulembera okulonda yali chairman wa LC1 ne LC2 nga abamu baaliwo ng'abajulizi. Ne mutuuka n'okukootinga nti DPC omu ku abo abaaliwo. Kati naaza kubategeeza nti tukkirize process egende mu maaso, wabeerewo process ennuŋŋamu. Tegeeza ani asaanidde okulonda, ani atasaanidde kulonda. Tukole voters register nga byonna bikolebwa ne commercial officer. Kuba mulina cooperative asaanidde okujja wano asinkanemu abasuubuzi abayise mu process eyo, tulabe nti okulonda kubeerawo. Naye kuno kwe mugamba nti kwaliwo tekwaliwo mu mateeka kyekindeesa wano, era njagala kubagamba nti muddeyo musuubule mukolebyamu. Saagala kuwulira nti wabaddewo okulayira. Ebyo bye bigambo byange. RCC wabazze n'agamba nti mulimu obuzibuzibu, tewali buzibu era tutulika era tusaba abannakikubo bonna mbagamba bigambo bino nti buli ngeri yonna obukulembeze bugenda kukyuka mu kibuga, era njagala mubeere bagumu nnyo. Tugenda kukola process yonna kye batusaba kyonna tugenda kikola. Obukulembeze obuliko saawa zino buliwo mu bumenyi bw'amateeka, naye ffe ng'abakulembeze abalondebwa tetulina kye tugenda kukola kubanga gavumenti ezze negamba nti olwaleero basooke. Nga bwe muwulira abantu ebibanyiga bingi nnyo, obukulembeze obuliwo gye buyambye, naye ffe tugenda kuyita RCC ayagala kwogerako nammwe. Tetuze wano kuwuliriza, simanyi ani awangudde oba ani agenda kulayirira, si bye bitulese. Muvunye bulungi abakyamu muvunye bulungi tawanya abantu baffe ebibiina by'obwegassi ebirabika nti balaba abannaabwe abalala nga nabo bataddewo kompalativu yaabwe, balaba nti ate bagenda kukola ki bwamba okuziza bwaffe. Naye nga tekyemanyi kompalativu yonna ekola emirimu gyayo yalaga wali gyesitwa. Nga gavumenti obuvunanyizibwa bwaffe okulaba nti beekulamu ebibiina kubanga tusobole okubatuusako pulogulaamu zaffe nga gavumenti, olwokulaba nti abantu beekulaakulanya mu enfuna yaabwe n'ebirala. So kakati mu kaseera kano twetwete ebintu abasuubuzi batera okujja kati gavumenti etujjako omusolo, kati ebintu bajjako omusolo bali abanabigwanga